Mukaweefube ow'okutumbula n'okwongera omutindo ku byamaguzi ebitundibwa ebweru w'eggwanga, gavumenti ya kuno yakwata obuwumbi 50 n'obutundutundu 6 n'ebukwasa ekitongole ki Free Zones Authority okuzimba ekibangirizi ky'amakolero okugiyambako okukola omulimu guno. Eggye lya UPDF nga liyita mu kitongole kyayo ki National Enterprise Corporation lyakwasibwa omulimu guno mu January w'omwaka guno era ng'okuzimba kugenda mu maaso. Kati omuwandiisi w'enkalakkalira mu Ministry y'ebyensimbi Ramathan Ggoobi olwaleero alambudde omulimu guno okulaba wekutuuse. We pledge to finish the facility given the funds. We should be able to complete it within the agreed timelines. Purpose is to lower the cost of doing business for exporters, and that certainly informs their pricing policy in the regional, continental and global market. Ku buwumbi 50 n'obutundutundu 6 gavumenti yasooka okukwasa ekitongole kya Free Zones Authority obuwumbi 22 mu kutandika omulimu guno. Omukulu akulira ekifo kino yabadde azze mu ofiisi yange kunoonya ssente zisigaddeyo asobole okuba nga amaliriza omulimu guno, naye ne ŋŋamba nga sinaba kuzitoola kansooke mmala okujja ne bannange be tukola nabo emirimu gino tulabe essente zino zigenda mu ebyo byagamba bye zikola. Bwe tuzze wano tukakasizza nti akola omulimu mulungi era tugenda kuba nga tunoonya ssente zisigaddeyo tuzimuwe obuwumbi 5 ne miliyoni 6. Wabula Ramathan Ggoobi awadde abasuubuzi amagezi okulekerawo okutulya obutale bwa wansi wabula batunulye n'obwo obuli ku mutindo gw'ensi yonna okusobola okuyisaawo ebyamaguzi byabwe. Ojja wano n'ogattako omutindo n'oteeka ku nnyonyi n'otwala ebweru. So ekifo kino kifo kya mugaso nnyo kubanga kigenda kutuyigiriza ngeri ki gye tukendeeza emiwendo y'abakola bizinensi ne babeera nga tebanyigirizibwa miwendo eminene, ekintu kye tuze nga twogerako ennyo. Kyokka Ramathan Ggoobi agamba gavumenti erina enteekateeka okuyamba abasuubuzi ne bizinesi zonna ezikoseddwa omuggalo mu kaseera nga basimuludde eggwanga era waliwo ensimbu eziteekeddwa ebbali okubeera nga ziyambako abantu bano. Nga trade policy, licensing na biki ebyo byonna tulabe nga kugamba buli muntu bw'oba ng'olina ekizibu ekigaanye bizinensi yo okutumbuka oba okuddamu okukola nga COVID awedde, obeere nga otubuulira ngeri ki gy'owandyagadde gavumenti ekuyambemu. Nga ne kati tekinaamanyika ddi Kenya lw'enakkiriza abasuubuzi ba kuno okutwalayo amagi gaabwe. Kinajjukira nti gye buvuddeko Uganda yakwata ebyennyanja bya Kenya ebyali byolekera Congo ng'ebalumiriza nti byali bito era yabigabira abantu ne babirya. Kamana Ivan Walunyolo, NTV, Ntebe.